netuvuba muleme tukuba ku mikutu gyendaba mutubogerera ebigambo ebikyamu no ne government ejja tusupportinga kubanga government nze ngikoledde nnyo ejja kunsupportinga tosobola nayo nakabwe zibeera ku 10 muweereza 20 ekinana sizimuwa zonna nziweereza Mujibu Kasule Mujibu Kasule muweereza nga 9 then Mwami Mulindwa muweereza 9 so kati ezo zibeera bwoba sikowalinga naye Mwami Magogo nedda Nyo mugabo mutya abali Kachomba TV kansubira ebitambulira bya bulungi nnyo olunaku olwaleero ate olwemba leetedde wanjawulo nnyo era mbadde nkisaba nga tonnaba kuwuliriza kintu kyonna sooka osharinge emboozi eno kubanga abwetakuyamba leero eyinza okuyamba mu maaso kaawe tujja naddala gwe munnabyamizannyo naawe wenna aluubirwa okulaba nno omupiira gwa Uganda gutereera gamba sooka ate oyite munno muwulize bulungi nnyo omukulu ono gwendi naye y'omu ku beegwanyiza entebe ennene era abagamba nti nno omukulu akyasavinzeeko kimala addeko ebbali ate awe opportunity n'abantu abalala okukozesa obukugu bwabwe weewaawo n'ebiruubirirwa byabwe okutuusa Uganda ddala mu kiti ky'ebyemizannyo ku ddaala eriddako kwaniriza taata ogamba otya ngendisiwo nsanyusa nnyo okuwuliriza n'okunkyaza omuntu guno ate ntuusa okulamusa kwange eri Abannayuganda bonna n'abatuuliza essaawa zino n'abaagazi b'omupiira bonna mu Uganda kubanga abantu mu Uganda kyazuuliddwa nti abantu bangi baagala nnyo omuzannyo gw'omupiira ate guyana kyeguyamba ku ggwanga essewa so abantu baagala obayisizeemu ku katini nnyo bife Mr. Kigundu yani so Mr. Kigundu George ngemanya gange era nga bumuwulidde omukulu ankyaziza negwanyiza entebe wa FIFA president ndudde mu mupiira nga ndi mu safety and security department okumala emyaka 20 so omwami Kigundu George bumuwulira sugangu negwanyiza entebe eyo sigisobola no nga bwe mbagana nti ndudde mu muzannyo gw'omupiira nkoze ne courses za football administration and management nenzikola era ezategekwa FIFA ate nze nali number 1 kubanga twakola n'exams twalingira tubikola ne certificate ngina nenkola ne course ya United Nations on football management nenkola ne Europe of Council era ya mupiira nenkola ya CAF era nzina wangula twali nambule n'abafufa bonna balimu ne Mwami Magogo yaliwo nzina wangula ne Dr. Christian Maro wa CAF ne twalina n'omukyala Kaferina wa security manager wa FIFA ya deploying mu Premier League na security yona ya deploying the whole even in World Cup she's the in charge muzungu mukyala era yaliwo I was the overall best in performance ate sakumoko nenkola ne ya kosi ya FIFA era ndi kumukutuka FIFA bomwali mugisoma ne mwali muzima ne yali mu basoma no yaja a president of the FIFA president for officiating at the last exercise yaja mukutuka the certificates naye bolaba mu general performance mu intake submissions analysis contributions teri muntu ne ogenda ng'obuuza omukino omuteri muntu yatuuka ku level yange gyendiko so ate n'okusoma mu academic nabwo nsomye nakola officer cadet ey'amagye nengikola 1995 when intake 37 long nagikolera mu Nduli mu University y'amagye and that is we call it 37 long men of steel kubanga your training yali amaanyi nnyo in fact first intake UPDF mugamba abantu okwebuuza ekigambo NRA amagye gafe baali bagayita National Resistance Army naye constitution ya 1995 negakyusa negayitibwa Uganda People's Defence Forces se nali omu kwabo bafuga omukisa mu Uganda na president bwe yawanda Kediso nanunda ne qualifying okugenda ku officer cadet course era ne qualifying ma commissioning after 2 years kubanga cadet twatandika 95 tukimaliza 97 ata okuva ku ekyo kyamagye was in various administrative posts mu magye bisijja byogera nengenda ne academia nenkola diploma in public relations and management nenfuna ne degree in international relations and diplomacy nenkola national aviation security inspector ku airport era ndi ku dala ya inspector national inspector mu aviation industry nenkola master's degree in security and strategic planning so alezo nzija mu first class banyama ne basewo so I'm a very good performer intelligent and polite ate kyenkola kikola kimanyi and I have integrity so
ndi mwami mufumbo nina abaana bange bataano n'omukyala wange ya legally married and officially married. So ate omupiira naguzannyako, nazannya ku up to district level, nazannyira ku district ye Mbarara, former Mbarara nga tenafuuka Kiruhura oba obeerekazo. Era ne boogera ebyafaayo byange byekolera era mbawagira mbawa n'emipiira ne uniform ne boogerayo kati. Nabitandika dda 10 years ago nga mbawa. Nazannyirako ne Kalungu we Masaka era we mwami Honorable Sekikuba mmanyi. N'abalala be nazannyanga nabo nga Gerard Basenkuba bagundi bonna mwebali abazannyi banazannyanga nabo district level nga bannonda. Masaka nazannyirayo ku district team. So ndi muzannyi w'omupiira wadde saafuna chance egenda ku national level naye ebiseera ebyo mmanyi 89 kyenda twali tunyikira nnyo okusoma nga mupiira si ekintu ekyali awo nga kyaki nga kyamaanyi ng'ensangi zino kati omupiira gwafuuka profession ate abantu bagufunyemu nnyo ensangi zino. So namala nange nenyingira awo okuweereza eggwanga era gyemirembe gino gye tulina. So omupiira ngwagala ngumanyi obadde mundaba ne Dickson Okero Bond nga tukola nga buli kimu nga national team ziba zigenda bweru ngenda nazo. So omupiira mbadde ngumanya ate n'abazannyi mbamanyi bonna mbadde njogera nabo nga manyi ebibaluma bazze nga balina ebigundu nga nibo bagamba ttiimu nti efulume. So ebyo briefly ebyo sijja gendayo n'abambuuza ekibuuzo nja kwogera on the behavior of the team and the problems are rising. Naye nga briefly that is me omulira nga ate ndi musajja munaddiini nnyo kubanga ntya nnyo Katonda yasooka kubanga yakuwa amagezi n'okumanya n'okutegeera. Abantu banditaze okumanya ati ekikuggyeeyo otuuka okwagala nti nno oyagala okwegeza mu ntebe ennene ya president. Ekimpaliriza okujja ndudde nga muntalenga ate nga mpuliriza ebizibu ebiri mu mupiira. Ekisookera ddala akakiiko akakulembera omupiira kafufa akaliwo kati kaateekawo amateeka g'okulonda nga gafevalinga omuntu kinnoomu oba abantu abeegwanyiza. Tosobola kungamba nti FUFA president nti abeere nominated oba asembebwa abantu bana abali ku executive kya FUFA. Kati ffe abali ebwera abatali ku executive olifa nga tofunye mukisa gukulembera kuweereza abantu. Ekyokubiri ba delegates beba nominatinga beba seconding beba ndosinga ki FUFA president. Ate etteeka lya FUFA ligamba nti buli delegate omu bali delegates 88 mu region zonna naye delegate omu bw'ayendosinga candidate yeesimbye ku bwa president takkirizibwa kusemba muntu mulala. So akakiiko ka FUFA abadde yeesimbwa president ng'aweereza forms ate bali bakozi be nga bw'osanga bamaze dde okwendosinga gw'oba tokola ki oba tolina w'oyitira ate obanga bw'aba takoze ekyo ng'akwekako omusango kubanga babeera 88 nga musango abakweka ogenda banoonya nga babuze ogenda okukomawo nga essaawa zaakoze ekyo. So walimu a lot of inconsistency and corruption and nepotism. So okweyagaliza n'olyako byetwagala okugyawo ate ekirala abazannyi welfare y'abazannyi abazannyi abazannyi omupiira ensangi zino tulabe nti omupiira gulimu ssente ne gavumenti ekusupportinga n'ekuteekamu ssente biliyoni 19 ne miliyoni 10 every financial years baweereza FUFA. Waliwo federations nnyingi naye y'omupiira gw'ebigere gye basinze okuwa ssente zino mwabiwulirako ne Honorable Sarah Kityo yabyogerako awo emmanga kati now she is a member of parliament ne bimutuusa n'eruzira ne bamusiba. Naye ebyo sijja bigendako nnyo because that is none of my business eyo nsonga yaggwa. Naye kati nze ekyenjogera government efubye nnyo n'eteeka ssente mu muzannyo. President waffe ataddemu ssente, our minister for education and sports maama waffe first lady afubye nnyo akoze. Honorable Peter Egwanga minister of state for sports ne national council of sports general kubanga bye basupervise ba FUFA bataddeyo ssente naye teri accountability. Basaba accountability wabaddewo amaanyi ag'enjawulo nga nekusaba accountability FUFA tasobola jjuku ng'ate ssente ezo every financial yabazigiwa okutumbula ebyomuzannyo mu Uganda abazannyi babanoonye naye abazannyi babanja emyaka mingi ssente ex-players yalondako abaguzannyako abo bonna yabasuula kati baweereze chance bwe bagamba inclusivity kubanga singa tebazanya mupiira ogwo singa naawe toliiwo ne office singa tekola ki teriiwo mupiira waliwo abantu abaguzannyanga tubamanyi we bali naye yalondamu abantu batiniivu waliwo abantu batiniivu sijja kubakwatiriza maanya gaabo kubanga mbamanyi naye omuntu n'akola kati n'okwata ne team manager mwami Patrick Ntege n'omufuula team manager wa senior team the Cranes n'abeera team manager wa under 23 team manager wa under 19 team manager under 17 byonna nga ye team manager buli tiimu lwotambula agenda n'agula ennyumba buli tiimu wetambula agula motoka buli tiimu lwekomawo agula kati abalala abazannyi baweerezebwa team managers then tutegeere nti bonna bakoze eki kubanga sibanye nangi nnyo abalala bakaddiwa abalala balwala naye at least those ones who are still capable but take on board overtake ku executive kya FUFA
naye ku FUFA executive toyinaako senior player. Tulina ba Sam Simbo gali, tulina Jackson Mayanja, tulina Mike Mutiaba, tulina George Semogerere, tulina bangi nnyo bajibu kalule, even my own self. Nze nali mu kakiiko ka FUFA naye bwe nayogera konta abazannyi welfare yaabwe mbi kyovala abazannya gadi bengalye buli tiimu luwezannya bafuba nnyo okuzannya babateekamu akasente ano babalimbalimba ne bazannya ne tukolofayinga olumala okolofayinga abo bafa World Cup oba AFCON nga government eta sente olumala okuzita basi nga omutindo gukola ki our team is not consistent. Bw'okyogera bakola bati ne bangoba kyobola sikyali mune mu channel yaliwo saali yo ne bansuula ettale soleke bw'oyogera ku kizibu ekyo nti wano Uganda ebeera qualifying bazannya nnyo bafuna akasente kali yes kati olukafuna omutindo gufa sente bazidde tebazibawa abaana tebazibawa nekyobola ne tiimu ya Uganda bwefuluma mu dressing room nga olumpira ogw'amaanyi babeere nga babuuza ku bantu okuba weevingirako kubabuuza baba ina ebiwundu baba tebaagala babakakabukasi bagamba tubawubire tugende tuzanye credit bajja obo okwebaza kujja kugenderera akakiiko akakulembera omuzannyo gw'omupiira fe abazanyi tetujja kufunamu ne sente abazanyi bagenze nnyo mu State House nga president waffe tulaba abawadde ki sente naye tebazibawa babagamba niyo batutteyo ati tebalina president azita ne zigenda naye we zituukira abakulembera ebyemizannyo omupiira tebaziwa bazanyi ne bakooki ba Uganda olaba okujjako Sam Simbo ndowooza yagaana ne bamuwa contract abazungu be bawa contract naye abafuwa na Uganda bonna njagala abaaliko bakooki ba Uganda baveeyo balete contract letters babaweereza akakiiko kakulembera omupiira mu Uganda kafufa tekabaweereza contracts so omuntu akola gadi bengalye akolera ku bunkenke babazanya ne tiimu ne bamukuba mu goolo omutima gufa atunulira eri mu stadium waggulu mu VIP abakulembeze b'omupiira babatudde alabe body language basanyuse banyize amanya nti enkya tajja kusulawo yenkola eriwo kati omuntu omuteeka abantu baweereze time baweereze chance ate n'ebisale by'omupiira njagala nkomyewo omupiira ekimpaliriza okujja njagala nkomyewo essanyu ly'omupiira mu bannayuganda tosobola kukwata ebisale by'omupiira n'obiteeka ku mitwalo 15 n'ogamba nti n'emitwalo 10 wamu n'5 nga zesembayo ate n'ogamba nti tiketi y'emitwalo 15 eriko n'emmere abantu n'obakako okulya emmere omuceere ogulimu buto omusiike abantu baweteke tiketi giteke ku mitwalo 5 bicerekyere binyama bikoko bibamenyidde abantu baweereze VIP mitwalo 5 omuntu ukiriza abannayuganda oba vetting waliwo security agencies nyingi ziba vetting obaweereza ebyetaagisa bakole ki abaweereza ebyetaagisa bajje bakole bateekewo tables dining areas abantu bajja agule emmere gyawulira ng'akola ki ng'ayagala abantu baweereza omukisa obaagaza omupiira ate ne ttiimu abaana bazanyi baweereza omukisa bazanye si muntu kuzanya mulundi gumu n'ayako olwaleero bw'abuuza nti abaaye mulaba emesigi y'essente bakuteerewo kasente mu mupiira n'oteekamu bambega ne bamuloopa nti oyo yabadde abuuza ssente ttiimu oluddako okuzanya tomulaba kyobola aba national team teri consistent kati ne bambuuza nze abadde mu mupiira olwa munamawulire nti menya ttiimu ya Uganda kuleerezi kati senior team egenda kuzanya enkya ne Kenya tosobola gitegeera nsobola okugamba olinga nenjogera amanya gaba azanyi b'omupiira bemanyi naye sobola kugamba nti ono yajja okutandika ono ali kusabusibiti ku lwaki omupiira tiimu teri consistent koki tebamuweereza buyinza tebamuweereza na contract tebamuweereza time kusetolinga n'abazanyi tebabasetolinga omuzanyi n'azanya omupiira n'ategeera nti omupiira gunnemye wetuusi n'abannayuganda ne balaba nti omwana bamuwadde ki omukiso bw'atendeka omupiira guno okulonda ttiimu ye gy'abadde nayo mu training amala kwebuuza ku pulezidenti ekyo kirabira mugirasi kubanga yakulembera ki era afuna chance nnyo okuinterakitinga n'abazanyi nga tiimu tenazanya ajja babaleetereyo obusente awo abaana omuntu bw'aba banje emyaka 6 n'omuwa sente za mwaka gumu tasekana kuseka agamba neyanziza ng'atidde buti kubanga bamu batya okubajja ku national team of course nga FUFA president olina influence nnyo coach kubanga gwamu appointing abeera mukozi wo gwe muyinako obuvunaanyizibwa olwo bwomugamba nti njagala mwami Kiggundo oba Gunda Ivan abazannye nga azannye ye mulimu gwe kulaba nti akoze asubmitinze eri mukama kyakola kyayagala bw'otakikola era tekijja kukola wano Mike Mutebe yagezaako okwagala okukola byakola kibyayagala era bwe yagaana nga baagala bamuwa amateeka n'agamba nze nina abazannyi kyembambala bamu nga tekye mutakola ki era mwalaba okuyiganyizibwa era n'okulwala kwa Mike Mutebe olaba depression ebiki stress kubeera is a very senior coach nolaba ali awo just bamu outdating ali awo so ebyo ensonga ezo zindeetedde okunyagaza omupiira njagala bagwagale ngutandikire ku musingi wansi kugombolola ku masaza n'ebika bya Buganda olaba bivudde nnyo bireesa abazannyi ate omuzannyi gulimu omupiira gulimu ssente
abaana ne bafuna emirimu ne bafuna kasente mu kifo ky'okwenyigira mu bikolwa ebirala ate basomye ne zibawerera abalamu basoma omupiira gubawerera bw'oba oli professional ng'olina ekitonde kyo osobola okufuna sente n'abazadde bo ne basanyuka nti omwana wange alina ekitonde naye kati tiimu yafa abawagizi b'omupiira mu Uganda tebakyali n'abateekamu sente byabatama. Okusasulwa kw'abazannyi naddala mu makirabuzi gaabwe nga kigambibwa nti nno n'abamu bafuna mutwalo ogenda kukola otya? Ekyo nina okuwabula gundi nina okukwatagana ne gavumenti Minister of State for Sports ne National Council of Sports General Secretary Dr. Bernard Ogwal. Ekirungi yaliko mu nfufa yaliyo nga chairman wa IMO n'alwayo nnyo ate musajja mugezi mulaba. He's very very intelligent. Ne Minister of State for Sports, those are very good people. Oba batuukiriza nze njogera nnyo nabo ne mbalaba baagala nnyo omupiira era babeera nnyo nga beerekevu Uganda bwe wangula. Nja kukwatagana nabo ndabe nti omusingi gwa senior team the Cranes gutandikira gutandikira ku masaza. Amasaza agagola ababika bya Buganda bajja talent abaana bamanyi okuzannya ne gujja mu Premier League. Kati bajja mu Premier League esente ziteeke ku account ya kilabu gwebeera okologwa oversight kalabalaba coordinating ngola bente sente zituuse kubaki kubazanye sente ziteeke ku account ya kilabu yeyagale kubanga government sente zita gwesigaza akezi zonga fufa ezimanaging the senior team n'abakuzi ba fufa naye sikukwata abazanyi nobabala sente n'olira tiimu nga kilabu zimbo bagenda girelegating oba gizaayo nga evudde mu Premier League olw'ensonga yaki ye sente ng'ate sente zajja kwata sente zonja kukwata wabula esente babeere nga basasula direct account za clubs ate n'abazanyi babeere nga bafuna omusaala buli mwezi ng'ate sente zigenda ku account zaabwe. Nze mulimu nga president confirminga sina mulimu gwange nja kuba na director of finance auditors we bali balabe nti abazanyi bali bulungi then tubabanje bobanja naye nga tumanyi buli kimu bakikoze. Singa abazanyi b'omupiira mu Uganda balina n'amayumba nga balembeka buli mwezi nga bafuna musinde amayumba ng'abapangisa nga balina n'emmotoka ezitegerekeka naye abaana basibira bikajjo bagenda mu looni ng'ate eno tumutya omusajja muzanyi w'amaanyi emmotoka gy'asobola okugula ennyo ey'amaanyi agula nuwa n'omuntu gy'asobola okuba amatafaali n'agigula ate ng'atubawagira bambi omupiira wegubeera abantu bannayuganda beebaza nnyo okuwagira omuzannyo gw'omupiira bateekamu ssente ne batambula n'amboole wala n'owebeera nakivu n'owebeera emipiira gibeera mbadde njiraba nga mu kilabu zibatambula Arua simanyiwe mu Eastern mbalala wonna nga kilabu zizannya naye obukulembeze gavumenti eteddemu ssente ne security weeri naye obukulembeze bw'omupiira mu Uganda bwafa abantu ne bakyawa omupiira. Njagala nnyo abantu mukomewo ngenda baagazisa omupiira buli kimu kyonna tujja kikola ekisoboka sijja kukola buli aka ate tujja kuteekawo nekkomo ku bukulembeze bw'omupiira. Nti president oba okulembedde at least emyaka bwe kiba ekinene nnyo emyaka 10 2 terms are enough n'abalala bajje ate kyamwe kya myaka emeka ekyanga kijja kuba kya myaka nga 10 emyaka 5 bwe nfuga ne baddamu ne bannonda kitegeeza ekisanja kya myaka 5 sifuga ebisanja 2 yes 2 awo otisi oba okoze ate ekirala abalonzi ekinsi nga sinna kyerabira ekindeetedde okwagala okwagaza okwesiima okubafa president waliwo n'abalala abaagala ekifo ekyo gye bali naye ffenna tuli muntu omu anaabangulayo oyo naye nze navuddeyo nenangira nkyagala sifuddeyo naye mmanyi bwe banaayitamu bannange bajja kunzika olina abalala bomanyiko naye abakyagala bangi bwe bali nga George Semongerere waali waliwo Dani Walusimbi waliwo Jibe Kalole waliwo Mujibu Kasole we bali abakyegwanyiza waliwo n'Alan Sewanyana namuwulirako wale nampuleyo ne Kabusengere tusamukkiriza kubanga ye ebyemizannyo tabaddeemu ne bwabadde mu New Vision taweerezangako ttiimu yaffe n'agiwagira oba ki nti akoze kino so ne mu by'omupiira tabaddeemu naye ekisenga mumugobye ku mupiira nga sineerabira pointi yange okulonda kw'abazannyi njagala bwe mba nga nfuuse FIFA president kubanga tugenda kukyusa constitution bwe tunaaba tufuna okuyambibwa okuva mu CAF ne FIFA nga Mwami Magogo n'akakiiko ke aba FIFA president n'akakiiko ke twagala balikulule babeera site government ejja kulonda chairperson wa normalization committee anategeka okulonda mu kiseera ekyo tujja kuba tulina Mwami Edgar Watson nga CEO kubanga akolera FIFA tali kakiiko ka FIFA wadde akola nabo ajja kuba nga agaidinga interim committee n'abeetareddwawo emipiira egizanyibwe ne AFCON igende mu maaso naye nga bona abakulembera omupiira nga bavuddeko kati ate okulonda ngenda kukkiriza bonna abazannyeko omupiira bonna abali talent ne ex players bonna beetabe mu kulonda ne ex coaches ne current coaches bonna okitegedde ne instructors bonna abaliwo n'abawummula bonna abantu and football stakeholders n'abateekamu ssente mupiira
ne fans ba clubs balonde bonna ebere national mobilization sikuteekako bantu kinana abosobola okumanipulate ngoba okuyisamu eggaali n'obaawula ate kuyita kulonda ate n'ozibikira abalala ebweru ekyo sijja kikkiriza era ebyo ebyansinze ensonga okundeeta neŋŋamba nti no ate n'abazannyi bano abazannyako waliwo positions nyingi bano ex-players abaagala kubanga balina amaanyi balina obusobozi basobola okukola emirimu weegiri mingi nnyo naye ne recruitment ya FUFA gyekola tetugitegeera ekola ebintu bingi so twagala kuteekawo mubwerufu abantu bonna put them on board bonna oba omuntu akolako emyaka 5 nga bangi agende n'omulala akoleki naye nga tisi buli omu mwechansi akoleki akole leka kuteekako abantu bakola emyaka 20 paka okutuusa tetujja bikkiriza mu bantu bano eno ani golaba asinga okubeera n'omutima gwa ttiimu omutima gwa gundi okuli Mujibu Kasule Moses Magogo Mike Mutiaba ne Mwami Mulindwa ani golaba asinga actually Mutiaba tusoke tumujjemu kuba yali bana abasatu Mwami Mujibu Kasule Mujibu Kasule Moses Magogo ne Mwami Mulindwa kati kirijja kuba Mwami Mujibu Kasule ne Mwami Dr. Lawrence Mulindwa ejja kuba 50-50 kubanga bonna baagazi baki omupiira naye nze kale egundi Dr. Mulindwa kyasingako Mujibu Kasule nensi kinene nnyo kubanga Mujibu Kasule alina kirabu program alina n'academy naye Mwami Mulindwa alina erinnya kyobola yafuna ekisiibwa kya dokita ekyo baakimwa kuva bweru nga bamulukogereze nga bw'amaanyi g'atadde mu bwagazi bw'omupiira n'obutungula omuzannyo gw'omupiira alina stadium namba alina kirabu namba ate yetwala ebikopo ate abawasende balabika bulungi ne international gundi community omulaba hizi highly recognized naye ekyo tekitegeeza nti yasinga okwagala ki omupiira kale agulinako omutima gw'amaanyi naye Mwami Mujibu Kasule he's very prominent ayagala nnyo omupiira era aludde nga yeesimbako obukulembeze bwa FUFA naye nga bamuzibikira ebweru emikono tegiweze simanyi otuuse leeti naye ate bw'ogamba Mwami Magogo yo talinayo nakamu zibeera ku 10 muweereza 20 ekinaana sizimuwa zonna nziweereza Mujibu Kasule Mujibu Kasule yemuweereza nga 95 then Mwami Mulindwa muweereza 98 so kati ezo zibeera bw'oba osikowalinga naye Mwami Magogo nedda obanga byakola bagufunamu bufunyi talina kyaguzimbye akoze nnyo musajja mugezi nnyo mukujjukujju nnyo mukunoonya ssente akoze obubinja bukirabo abo n'ateeka ku tournaments bungi simanyi big soccer biki bingi nnyo byataddewo awo simanyi wati bingi nnyo sijja naye byonna bivaamu ssente zidda wali ate yakola ne kampani eyo gyempulira era bali mu kuginoonyerezaako gye bayita Parasporto kampani eyo yajjako rights za UBC kibola tetukyalaba mupiira UBC yalaganga mupiira naye UBC ogiraba ne World Cup tegiraga ne bubeera Uganda kunezezanya tekolaki batugamba tugenda laba World Cup balagayo obagomu ekifaananyi tekitegeerekeka ne UBC sibabitegeera bajijjako eyo kampani gyengamba Parasporto yagiregisteringa proprietor Mwami Engineer Moses Magogo ne muganda we erinnya siritegeera bulungi ne mukyala we omukulu Munyaye Haji tayina mukyala w'omukulu ataliho nalewa speaker sagala bimuteka mu speaker sagala alina omukyala w'omulala omukulu yali proprietor ba Parasporto yajjako rights zaki za UBC okulaga omupiira ate mu bagitege ku FUFA FM bantu bameka mu Uganda bamanyi FUFA FM 102.1 ate ekirala Parasporto yekuba ne tiketi z'omupiira eza Uganda zetulabirako omupiira ate ekirala ye printing uniform ya Uganda Cranes ekirala yetambuza tiimu zonna ez'abakyala ezibazanya omupiira gw'ebigere n'ez'abaami ekolagana ne airlines esente zivaali kakiiko ka FUFA ne zidda ate ew'omuntu ewa kampuni ye kati ebyo byonna tuze nga tubiraba kiriko obuzibu senga kampuni ebeere etuukaganye n'omutindo kirina obuzibu bw'amaanyi kubanga oba service delivery oba ogimonopolizinze oba ng'ogitaddewo okubeera nga gwa agikulira eka oba okweyagaliza that is nepotism and corruption of the highest order tekikirizibwa and that is a conflict of interest kubanga n'abalala bannayuganda bawe chance teekako tenant awaayo twagala kampuni n'abeera nga efuna tenda ey'okubanga ecoordinatinga ne airlines zitambuza ki
senior team etambuza under 23 zibeere zanjawulo enkola emijoze na printing ticket nego ate ne ticket za ate babagaininga esinga yebekola esinga omuwendo gwola abantu sente zifitinga za wansi mujiwe chance ekole mujiwe contract wena gwako nendala mujiwe abana bonna bafune chance kubanga bonna ba stakeholders era sente baba bateekamu ekirala abafans bamutwala okulaba omupiira kubanga government wayo sente identifying abafans abazenga babagira emipiira obatwale ko nabo batambuleko bagulire ku binywa bawagire timu yawe nga bali wero cheer leaders obatwale bafune omukisa n'abamawulire bigambibwa nti nno abatambula ne timu banganda bakona bamikwano kituufu okyogedde nze nakolanga nnyo n'omwami Dickson Okello Bond nga olaba tukola safety and security nga tewaliwo any incident yali ebaddewo ku mipiira gyaffe mu biseera byaffe obukulembeza tuusa ne kati era foot trainings ne bano bastewards boolaba all of them football trainings ne tuba supervising nga bakola bulungi naye twagenda nga okutuuka tiimu yaffe ng'ekola fines okugenda mu African Cup of Nations ogende bweru ng'ogenda okuwulira nti obuuza erinnya lyange kwe liri ngenda kubanga ffe twakola nnyo tiimu okulaba ng'etuuka ku muti naye ng'erinnya balisudde nti ate gwe toliiko nti genda olabe Nicholas Kiza director finance bw'oba tomala nti genda oyogere ne CEO nti ate engineer gundi president ya authorizing ne bakubuzaabuza ogenda okulya nga bonna bagenze ogenda okulaba nga bagenze ba girlfriends baabwe bagenze bakwano baabwe bana bakubye ebikonde waliwo akakiiko kafuufa n'omukulembeze waako waliwo abantu beyateekako abamukubira ekikopo nga bo boyogera kufufa president oba obukulembeze bwa nga mwami Katende Malibu mwami Patrick Ntege mwami gundi bakuba kikopo kya mugagga Joseph Mwanje abo bakwano bange no bawulira bakuba kikopo kya mugagga ajaje bwongera ko boyogera nti waliwo fuga naye kali kamba sabe kino nga bampulira oba nandaba muli baganda bange mwena benjogedda manya muli bakwano bange mugende mpola mpala kubanga teri bukulembeze butachuka ate mwayandi badde mulabo bolero nti mukulembeze sawa eno bwafufu mugenda kola ki mwekwate bulungi kuffe kubanga kati nalabanga fa abaddako tukolene mu tubaweeyo oba bagalo batemwagala futuddeko ekityo Katonda yakirese dda kyawudde so muleme tuvuba muleme tukuba ku mikutu gyendaba mutubogerera ebigambo ebikyamu no ne government ejja tusupporting kubanga government nze ngikoledde nnyo ejja kunsupporting tosobola kuleeta tusubira ndi baba nagenda okugamba government esinga omuntu tebajja kunoonya omuntu omulala bayinza okunonda bayinza n'okunoonya omulala naye kyemmanyi nange ejja kubeera so mujje mutwekwate nalaba nnyo omwami nga sirina kyerabira mwami Katende Malibu yakubanga nnyo engineer Moses Magogo ng'amuvuma ng'akyali wa Dr. Mulindwa bwe baamala omujjayo ne bamuwa ekisava n'asirika kati ate bw'oyogera kwaliko emmundu yagikyusa kati ate bw'oyogera ku gundi ku kakiiko kafufa kakulembera omupiira ayagala kuttira ddala avuma naye lwakuba nti tavaayo nnyo personally okuattacking naye ebigambo nze mbimonitalinga ku mikutu gyonna kubanga kwendi banyetagera nze nensirika kupoza ebyobukulembeze mbimanyira ava kuvuma ne pulezidenti waffe olaba bakolaki bamuvuma nasirika ekintu kinzijako okuba nti nasoma oba nyina obumanyirivu oba nina gundi skills ezikulembera byonna ebintu byenze nga nkola ebibuuzo nno bingi ku mupiira I think n'ebimu tujja biddamu olutuula olubirira naye nga tunaba kugira senga siggwe kubano abeesimbyewo ogambye kuliko Mujibu Kasule George Semwogerere Dani Walusimbi ne Jibe Kalule yes senga siggwe nga naawe olonda naye tebagambye kweronda ani gwolonda kwabo abo bonna ayitawo nze sino naye mutawana bonna kalulu olina kamu nina kamu okulonda tebakwogereraho mu lwatu kubanga kati sasawe yakulonda naye kati nze ngamba kubanga bonna tuli ku munda egi emu ate bonna bapambanya ate balina obumanyirivu mukulembera omupiira gwa Uganda bonna ayitawo bonna obulebe kyemusooka okwagala kujjako Magogo ffe twagala kukyusa bukulembeze si Magogo as a person naye bukulembeze butwala ki obukulembera omupiira mu Uganda baba bwenyogera ntwagala kujjako Magogo kibeera personal nti simwagala twagala kujjako buki bukulembeze ate nze nagambye nti bwembeera FIFA president naye era olujja abadde ku mulembe gwa kakiiko Magogo avaako bwe tuba tunoonya service delivery nga tunoonya employment opportunities Abannayuganda bangi abali abatalina ki n'abakola mu radio mu TV bavaako tuyinza okulekamu some few people tulaba nti that is a technical team naye bwe twagala tubajjako kubanga abategeera ebya media kati bangi naawe anchaziza essaawa nemumpaamu awo ogufa omufufa bintu bikyuka bangi abamawulire basobola okukola nga director
communication technical ababeera ku TV ababeera kyaba mawulire Reuters sports analysts banyi nnyo tuleba abantu banyi nnyo bamunyi kubanda basengante coach program kyange entertainment in sports tutere abantu banyi nnyo bamunyi omupiira kati bamanyi ebyamawulire banja nnyo abaana basomi mwinna musomi mwinna obumanyi lwaki tubateeka ebale ne bawumula esente tubasaba ze bakoze emyaka gino 15 mu bukulembeze buno obuliko bagende bazikozesa ebirala beekulakulanye baleme kugenda bubi betereze kati badde asaba looni bwoba wakusaba looni ya $5,000,000 sabayo ya $1,000,000 kubanga sawa ena bajja kuteekako surprise oba gavumenti mulekulire ate obeere n'ebbanja lya looni mu myaka ebiri tulabe empale nga zigwa no mugyewo obusente butinitino ogw'okulyako mukulakulanye esente zibabawadde muzikozese nze nawulire n'okuwulira mbu n'abakozi ba FIFA waliwo abakyabanja essente tebabasasula ne ku TV abakola ku TV tebabasasula waliwo n'omwami yali akolawo ku TV n'abanja emyaka emeka erinnya ndyerabiddeawo yavaawo n'agenda n'alekulula kati abamu babeerawo ku bugubi balinda bulinzi ttiimu ng'egenda kutabala ne bafunafunayo obugundu obungu bango bawo obusente butinitino naye nga they entitled to monthly what payments so abantu bakazisa omuzannyo baweereza erya waliwo amakubo mangi fufa gesobola okufunamu ssente naye kozesa ago amakubo ofunemu ssente naye nga sikubba ate kulya z'abalala abalina entitlements ekintu kino ogenda kikola otya ate bw'otunuulira abawagizi b'e Uganda ekituufu kiri nti nno bawagira omupiira era ekyo kyeyolekera mu ttiimu ze bawagira ez'e Bulaaya nga za Arsenal Man U balabye Arsenal bawangudde n'ekikopo bakoze ne parade naye ttiimu z'awana Uganda bwe zawangudde ekikopo tewaliwo kyabaddewo nti oba celebration ogenda kyusa otya abawagizi b'e Uganda bawagira omupiira gw'e Bungereza engeri gye baguwagiramu babeere nga bawagira ne kiraabu z'awana ekyo kibuuzo kirungi nnyo asooke ntandikire ku prize money Premier League ya Uganda ono jjukira nti gavumenti ya Uganda efubye nnyo ne pulezidenti waffe omulungi His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni afubye nnyo okuteeka ssente mu mupiira naye prize money gavumenti erilizinga 19.1 billion oba billions 19 si millions billions 19 ne million 10 eza Uganda zeteeka every financial year zeteeka mu muzannyo gw'omupiira gw'ebigere naye prize money oba Premier League club wangu kati nga Vipers FIFA presidency yateekako million nkaaga zebagiwe wangudde ekikopo kati ngamba morale n'avaawo abazanyi bokka balinga babeera nga abali mu lumbe nga batwala ekikopo ne babeera nga abafiiriddwa omuntu ng'ate bandi badde muki musanyi kwata million 4 million nkaaga ezo soko gwabadde mu bintu bino zisobola okuyambako ttiimu season okuva lwewadde mpaka kuggwayo nga banyeddeko amazzi basasoddeko abazannyi baliddeko emmere batambuzizaako ttiimu balabidde ekisaawe balabidde abalabirira ttiimu bacoaches bati zisobola omumala ezo ssente ne bweguba omuzannyo gw'omulundi ogumu nga Vipers katugambe egenda kuzannya n'embalala mu Western oba ogenda kuzannya n'ekitala ng'egenze eri oba ino mu Eastern okuzannya million nkaaga ziggwawo kubanga baasi ezi zigenda nga 4 kubanga jjukira batwala kati bafiirira ki tebalina kibafiirira naye baagala kubeerawo oluusi bazanye bakole kirabu bazanyire mu kirabu esizeeweeru zikole ki zibagule zibatwale bafune akakisa abaana bakaddiye nga tebazannye ku mupiira gw'ebweru gwe tulaba kati kantuuke ne ku kino kati nze okukola ekyo ngenda kuweereza omukisa ttiimu okulaba nti abawagizi badda mu mupiira ekisooka ebisale ngenda bikola ki bikendeeza ekyokubiri okulonda kujja kubeera kwerufu nga bali benjogedde balina okulonda bonna ex-players ex-coaches all football stakeholders balina okulonda ekirala essente making sure nti abazannyi baweereza omusaala essente zaabwe zeetaagisa ate abazannyi tubaweereze time ate nkosera baloko coaches ba wano bwe mba ndeese omubiri omuzungu abeera assistant coach lwaki abeera head coach mu nsi yaffe nga tulina abaana abalina talent ey'amaanyi abakozi amanya betulabako omuntu n'abeera kapiteeni wa Uganda Cranes emyaka 10 nga George Semogerere Samusimbwa Jackson Mayanja mia mwebali ne make muti abasobola okubeera coach kubanga ize coach sobola kubeera coach wa national team bangi nnyo abazungu n'abeera nga ande mwesigwa eyo omuzungu abeerako ng'ayambako buyambi kyobola wakati mu World Cup eno bw'oweereza abazannyi chance ne bazannye ebbanga eriwerako bafuna experience ne barealizinga ne mistakes zaabwe ne baagala n'omuzannyo ne bagwagala ne bongerako ttiimu n'ekola bulungi kyobola ne mu World Cup eno ttiimu ez'abaddugavu zigezezaako okukola bulungi nga DRC Congo mwagirabye ng'eggwa ambalire ne Portugal mwalaba Morocco ng'eggwa ambalire ne Brazil
nimulaba ne tiimu ate gye Ivory Coast juzi yawangula waliwo ne tiimu zenera zibakuba bagikuba goal emu ku 0 2 kwemu lwaki abazannya mu tiimu z'abaddugavu eziri mu World Cup bazannyidde nnyo omupiira e Bulaaya kati ekyenjawulo ekiri nti bali mu tiimu yaabwe bali mu nsi yaabwe naye nga mupiira gwe gumu kati okola bukozi nsobi ne bakola ki ne bakuteeba naye nga omupiira gwe bazannya bali abazungu naffe kati kubanga abaana basiiba bazannya the same faces naye kati lwakuba nti kati buli omu aba azi muki mu nsi ye kati bwe tuweereza Abannayuganda chance abaana baffe tujja kutandika okubalaba ne mu Uganda Premier League naye ogenda okulaba abaana tebawadde mu kuzannya mupiira kimala tebalina malaalo tulabyeko abazannyi ba Uganda be baguze ne bagendako ebweru ate ne babagoba ne bakoma omuntu omutindo tukikoze eki ne bakomawo mu kirabu zaabwe bwe bagenda okubatunda bagenda Kenya Tanzania simanyi Rwanda kyekiremesa twatwataga tulabeko omwana wa wano Kibirige ng'ali mu Arsenal oba mu Man U ante tuyina kintu kye tuyita inconsistency in team selection inconsistency eyo eri bweti omwana bw'azannya omuzannyo n'atutumuka omupiira ogusoose n'ateeba bw'abanja ssente omupiira oguddako tebakola ki kati awo kirabu zandibadde ensi ebweru nga zimutunuulira consistency ye engeri gyazze ng'azannye baamalabako omulundi ogu tebasobola kubesinga ku mulundi gumu ne bamutwala kati ate nogwataddeko omulala n'azannya bwayitirira naye n'agira ng'omugyako kati tetulina consistency mu kuselectinga team naye singa abaana kyenjogere babawa talent ne babazannya obudde ne babawa time ne bazannya emirundi egiwerako ne tumanya nti kati ate omupiira ne bagwagazisa abantu okuva ku kyalo kyova olaba kati omuntu w'ekyalo ayimirewo n'amenya amannya g'abazannyi b'omupiira tiimu y'eggwanga ya Bungereza egenda okutandika ne substitute betusuubira naye kati Abannayuganda tebamanye n'abazannyi bagenda line-up egenda okutandika ne bwabeera ffe abali mu mupiira ne bwobenza ensolo nabo abamu nnyo nabo kacaayi namwe abamawulire abamanya amawulire tebasobola kumenya ttiimu lwaki kyokka Arsenal tubamanya abantu tebabagaza mupiira abantu balina obusungu babaza kusaba ssente nnyingi okulaba omupiira ate gete ne bagigulawo omulundi gumu ate balina n'ekirala kye bakola babagamba nti baprintinze tiketi z'okulaba omupiira baggalira abantu ebweru ne bagulawo gete mulundi ogwo abantu ne bayiika ne balyoka beegwira tewaliyo nakukebera tiketi kati ate ekirala ne bagulawo tiketi bagenda zitunda ku ssaawa 8 bwe balangirira nti zijja kuba zitundibwa ssaawa meka tandika ne ssaawa 8 bwe ziwera ssaawa 10 tiketi zikoze eki ziweddewo then black market nekola ki netandika ne batunda tiketi ziri ne ziggwawo kyobola ne gate bazikola omulundi ogwo baleme kukebera wali ezaaba nazo ze batunze nga zikoze eki ekirala abantu babagamba nti security naddala y'ebidduka byabwe eri fine naye abantu bacomplainize nnyo ku mmotoka zaabwe security ndizibeerawo ate ne bazibbako number plate ne bagamba ate gisange ku poliisi ate nosasulayo ssente kati omuntu eyasasudde emitwalo 15 okugenda olaba omupiira n'amaliza nga ali mitwalo 5 ate n'okunoonya number plate ye simanye tala bali tukoze bitya ekyo mugenda kikola mutafuna eddego neyanze ate yo that is my profession ekintu ekyo twakirwanyisaako ekireete ekizibu ekyo aba security bonna boolaba abali kubeera ku mupiira security stewards poliisi UPDF bani bonna sijja kukwatula mannya walimu intelligence agencies kubanga nazo zeetagisa zibeera ku mupiira tebabasasula sente zikola ki zimala kati sente bakwatanga katugambe ekitongole nga kimu ekyebyokwerinda sente bazikwata miliyoni nga 2 ne baziwa mukama waabo kamanda w'ekikoosi ekyo esente balita zibawa kati omupiira bw'oba deployinga babeera bagenda baagala kuyiya ku miryango gino afune abantu bayinza kuno omuntu wange amuweyo emitwalo 2 omupiira genda okuggwa nga alinawo omutwalo gumu ogunaamuzaayo waka afune mukyala waleme mubuuza buuzo nti obadde ku mupiira oleesemeka ennyama eriwa oba omwana alwadde ebyo kati aba security tebafaayo naye singa oba security bagamba nti olumala omupiira mujja kufuna buli omu emitwalo kubanga omupiira gwa Uganda jukira Uganda Cranes bwebezanya tubala emirundi gyesobola okuzanya wano mu mwaka esente zibeerewo sija bulijjo tuzijja kuba nyingi kwate emitwalo 2 giweereze owa security steward ba security officers abaliko baweereze emitwalo 5 minimum le emitwalo 5 kubanga government ekuwa sente kafu ekuwa FIFA ekuwa ate naawe okoze get collections ezo sente kowulire obamwe n'emmere nnungi ate sente zibeeweerereka kuziwa abakamandazi zibeeweere buli omu yeesayiningire naye kati omupiira gugenda okuggwa nga tegunnaggwa nga batayimi nga babaleeta kikantono bonna baduka ku checkpoints ne bagenda okuyiiya bagende banoonya n'abasasula sente tebamanyi n'agenda obbawa ate bw'aba festival yo ng'oli wamutama akulembeza gundi geno nyambe obuzooli tunaafuna sente tayagala kugendayo kubanga amuyinako ki empala nabo bamanyi tebamwagala
kati emmotoka z'abantu ne zibeera vulnerable abayaayi ne balyoka bayingirako sina mataala g'emmotoka gokasimu waliwo ne kyetuyita pickpocketing abayaayi bava eri nambole nga bwogiraba okuva wansi okutuukira ne batandika okuba panchi bakuba abantu abafuluma gate ne babba amasimu ne babba kyemisango gibeera mingi olwokuba deployment teviira ddala wansi eri omwana tojja mukwata omugje kumpi n'ekisaawa asobola okulembekera kubanga tasuubirayo kantu omuteeka eri mu musalosalo eri abamu bajja kukolekana n'abayaayi nti mujje abaayi mukole munampala ekyo mukoze ekyo kanefiise amatu mbeere ng'atabalaba ntunula eri ebyo ezo nsonga bwe tuba tuzze nja kumakinga sure nti security department all stakeholders in the football bafuna sente zaabwe okutandikira ku bazanyi okugenda ku security agencies bafune sente za buli muntu yenna alina okusasulwa sente ng'akoze service yonna mu mupiira alina okusasulwa sente tubateerewo n'okweri twekere ne cameras eri ate tubeere nga tuzikotinga nga tuzikoordinatinga nazo kubanga waliwo ebeere monitoringa gundi zonna ekisembayo for now because ngenda kuzza ebibuuzo bingi era mbasaba mwenna abalina ebibuuzo obiteeke mu comment bwe tunaakomawo omukulu aliddemu ekisembayo mugenda kukola mutya okulaba nti nno nga fufa muyambako abaana bwe muba mulabye nti nno asoloobyemukko ku banne weewaawo wadde ali mu kiraabu ne kiraabu mugiyambeko okulaba nti nno omwana ono agenda ku mutendera oguddako for example tulina omwana obudde buno ensi gweyagala ennyo Alan Okello n'akapiira akazannya bulungi nga fufa ku mulembe gwe mugenda kukola mutya nti abantu ng'abo ate simubayambako okugenda mu makiraabu agaba gasingako weewaawo nti no ttiimu ye ezobeera nga talina busobozi ono kati ekyo kibuuzo kyobuuza kirungi nnyo omwami Alan Okello omwagala nnyo nze personally n'abazannyi abalala naye ate waliwo n'abazannyi abasinga Alan Okello bangi sijja kugira mannya gaabwe ate siganye ekyo tukitegeeza nti tamanyi ki he is a very very good talented player era azannya bulungi naye wamulaba juzi mu AFCON ewedde bwe yakuba penalty n'agikuba ebweru tolowooza nti twali kwagalako ndoza yali syndicate y'abazannyi olw'okuba balina factors zibagaana ezitaba mulaalo obutasasula nsimbi zaabwe kankijeyo bulungi tebasasula welfare yaabwe mbi kati singa yateeba goolo eyo Uganda yandifunye step endala gyeddako ate credit ne bagiteekawa ku bukulembeze bw'omupiira ng'ate bwe butabalabirira bulungi kati bateesa tuzannye bubi ne kooki bamugobe tuzannye bubi abantu baveeyo batulwanirire boogere bategeere nti tetufuna ki musaala bulungi naye nga abazannyi ngaabo ffe ngaffe obukulembeze obwaffe tujja kuba twa-identifyinga talents okutuuka nga kumanya azannyeko mu ttiimu zino ez'amaanyi tumalabe mu Premier League mu Champions League bazannye ne Uganda efune rankings mu nsi yonna ng'eri ku namba nga at least namba 20 mu nsi yonna nga tuli awo mu kifo ekyo mu Africa nga tulinga namba 2 oba namba 3 kubanga tumaze okulaba alaba Cape Verde Uganda ine ebitone ebisobola okifuna namba otere kati Cape Verde tubadde tugikuba wano emisana n'ekiro nga twagiwasa naye kati wagerayo mu World Cup yefudde ekirala n'erema egana nani ne Belgium I think 0-0 wabalaba nga bazannya omupiira bategeera ensobi zaabwe ate abazannyi abasevinga n'oyogera okupya sevinga goal baludde mu mupiira babawa time babawa sente ezimala tuzimbe abazannyi baffe tubatunde tubanoonyeza n'akatero teeka football agency ate football agency babadde balyako nnyo sente abazannyi nga bwamunoonyeza kiraabu eri eweeru mu Bulaaya ogenda okuzannya obagamba nti omuzannyi tumuwa $5,000 akoma wano n'agamba omuzannyi tujja kuba $1,000 kati ate omwana n'alaba nga talina kyakola ki kyafunamu ne bafiira awo ne bakaddiwa kati omuzannyi ng'oyo Alan Okello baani yandibadde bweru ne bakayonda olaba bali ebweru baani bonna bandibadde azannyo even other strikers naye kati olaba Omedi wuyo yagenda Rwanda simanyi ono omwana yagenda Southern Sudan ono yali wakitala gundi ono omwana omweru that striker so ezo clubs that is not an international level Uganda ine ekitone singa wawulira gwe kati okyali muto naye wadde nange ndi mukulu naye Majidu Busi the late Majidu Busi katonda wange Philip Omondi George Semogerere Sam Simbwa ate waliwo ebiseera naliwo ate nga nange nzanyireyo nange nga nalinga nga George Semogerere wekyala kubanga nazanya nga midfield sebo ne banjabo olwaleero kuba omupiira gw'omugazi bingi nnyo bye batwogera ku TV by'olina okumanya waneero wakati nga bino tusobola dulya ku TV TV ziri compromised by FUFA by abanene neffe tugenda bireeta so abadde nsaba onnaawo neko wana abantu basiibule then tugenda kudda wa mu wiiki ejja ongereko abantu bategeere ensonga neyanze ge mwami Ivan okunkyaza omukutu guno
nebaza nnyo n'abawuliriza bonna n'abagazi b'omupiira kubanga manyi mwenna teri atayagala mupiira, omupiira gwagalwa ate nja mbasaba muveeyo mutuwagire mukozese amaanyi gonna nawuliddeko mbu omwami engineer Moses Magogo nawe yaddukidde wa mukama waffe omuweeri oba ekapeeka oba eggulu sijja kutaaja mannya abantu bamutegedde nti mbu yagenza n'afukamira n'agamba taata ntaasa njira nkyakola naffe tusaba kubanga abo nabo bakama bange nange bennyini ate mbaagala nkoze nabo era ndi nabo mbasaba mutuyambe bataata akakiiko akakulembera omupiira kaveeko muteekeko normalization committee ekulembera omuzannyo gw'omupiira tuteekeko okulonda ne constitution tugikyuse twagaza abannansi baffe omupiira kubanga gavumenti etaddemu sente pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nkwagala nnyo general MPH chairman wange wa PLU where I belong kubanga nze ndi PLU isebo ndi chairperson wa district ffe tuliko kati naye sikozesa ekyo mukubanga ffe tuliko nkikozesa mu bulumi nti tukozese chance eno nsaba mukama wange general Muhoozi Kainerugaba oveeyo tutaasa otuyambe kubanga ovuddeyo olina operation maliza usafidi okumalawo obuli bw'enguzi baveeko si kumukwata kumusiba bamulagire aveeko abeera sayidira akakiiko ke konna tukyuse constitution tuteekewo okulonda naffe tudde mu kintu tutwale omupiira guno mu maaso nsaba buli Uganda yenna ampuliriza olwaleero n'omwagazi w'omupiira nga nsiibula munsabire ate naffe mutusabire tuli mu lutalo lw'amaanyi tuwangule tukyuse omupiira gwa Uganda tuwagazisa abantu ebisale tubikendeeze abazanyi tubasasule sente zaabwe nammwe abawagizi bayiramu omukulembeze wange ngenda kuteekako n'ekifo kya funds coordinator not only one abeerewo abacoordinating aba funds saana tu-identifying ng'abantu abawagizi b'omupiira at different levels tubeere nga tubawa chance nabo ng'ajja ku TV bona n'akola n'ayogera tubawe ne certificate of appreciation tubawe ne token of appreciation in terms of travel so buli muwayo travel yemu n'agenda ne tubeera nga ati buli omu yeyagale naye kati ffe omupiira guli limited just within a few individuals abantu kyobona abakukyawa so mbasaba mutuwagire alina amaanyi gonna ag'omubuto abalina sente muzituwe abalina esaala mutusabire abalina buli kimu kyonna mukituweereze Katonda atukuume atuweereze amagezi n'okumanya n'okutegeera aleeta eri obukulembeze butava eri Katonda era nsaba Katonda ambeere ampe amagezi n'okumanya n'okutegeera ampe n'obukuumi obw'enjawulo ng'ekisenge kya Jericho mu linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Sijja sukakaawo ebibuuzo byammwe kati bye nninze oluddako then ate ne mbanna sports osobola okuŋŋamba tukyalize ku ono ensonga ezibeera nga zitambulira ddala bulungi.